Muko omule wa Soul TV tukyagenda maaso program Omunnyo Ku Makya mu mbeera yo bannafa ba M10 bagenda maaso kwanjulira gwe na customer M10 bagamba nti okuvanga lumu omwezi ogwedde ogwokutaano baasala emiwendo gy'okusindika n'okufuna ensimbi mu nkola eya mobile money ate nga buweereza obw'okufuna ensimbi ofuna obubonero obumanyiddwa nga M10 Thank you points ezo zikuyambako okugula ebintu zikuyambako okusigala ku mutimbagano oba ogenda maaso okubanga oyogerezanya n'abantu ku mikutu ogwa M10 ba M10 abagamba nti everywhere you go ate nga balungamizibwa ekitongole ekibempulizanya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission awenyini tugenda mpapula z'amawulire tulina olwaleero Daily Monitor omutwe omukulu agambye nti abaka ba parliament 200 bazuulwamu COVID-19 mu mbeera ey'entuula ze balina omwali okulonda speaker ne deputy speaker omwali state of the nation address n'okugenda maaso okusoma budget 200 babakeberanga balina COVID-19 abasinga bakyali mu isolation oba bagenda mu kweyawula nga ate twategezeddwa nti ekiwandiiko kyafulumye nga kiraga nti parliament egenda kubeera nga eggalwa okuvanga ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwa June okutuuka nga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja ogwa July ogenda maaso okukola disinfection kufuuyira kutereeza weeks 2 nga ate n'omu akkirizibwa staff abo nabo bakwatiddwa COVID-19 ababaka bakwatiddwa ne ba staff bennyini Sergeant at Arms Communication Departments bonna batawanyizibwa COVID-19 naye nga tebali mu mbeera mbi okujjako okuba nti bali mu quarantine. Okay, Daily Monitor era awandiise eggulire ku lwaki emiliyoni 5 ezisabibwa abagenda mu private hospitals emiliyoni 5 zikola ki bakoze emboozi eri detailed ekulaga biki oba oliawo ebyekozesebwa ensimbi zino miliyoni 5 oba n'okusingako ezisabibwa okugenda mu ICUs mu private hospitals nga oli mulwadde wa COVID-19 ndaba boogera ku x-ray mitwalo 12 boogera ku ensako y'abadoctors buli lunaku emitwalo nga 9 boogera ku oxygen buli lunaku bagamba nti ekipipa kimu emitwalo giri 40 ate boogera ku PPEs eza ICU buli lunaku ntibakozesa emitwalo 35 kwe kuli ensimbi eziweebwa ba nurses abo ababeera assigned to patients emitwalo 2 n'ebirala bingi bwe bityo details ziri mu lupapula lwa Daily Monitor. Okay, balaze wano nti State House obamakogo wa president ekitongole kyekirondoola eddagala kiraze eddagala lyakwatibwa egganda mu nansa nayo gyaliraga oba gyaliva naye nga bagamba nti lya destined okubanga lifuluma mu ggwanga erya Uganda balyava wano balaze nti Dr. Namara yannyonnyodde wano it is a racket of thugs nti waliwo akabundu kababbi kekali emabega w'entegeko eyo ey'okubba eddagala eyo 1.5 billion drugs sente nyingi akawumbi kalamba n'ekitundu mwalimu ARVs, contraceptives, laboratory equipment n'ebirala bingi ebyakwatibwa nujjukira sabbiiti ewedde. Okay, Daily Monitor era wandise ku mboozi okunyonyola ku bulamu bwa speaker omulonde Right Honorable Jacob Oulanya oluvannyuma lw'okubairawo ebibadde bitambula nti muyi badde bagamba nti muyi akatambi katambudde nnyo nti bateekateeka muddusa mu ggwanga naye bagambye nti mulamu bulungi yawumudde mu buwummuzi kulabika nti afuna akadde ne famire ye. Cabinet ministers baabano bakulaze abatekingize office olunaku olwajjo bakulaze wano Saba Minister abadde Saba Minister Dr. Ndugu Livingstone wakana Lugunda awaayo mu butongole ne monne eyamulidde mu bigere Chana Nabbanja bakulaze wano Kaduchu awo nabadde Minister wa Primary Health Care yabadde mu bigere munnaffe Muhanga Margaret naye teyabaddewo yabadde akwasa ate mukama we Dr. Jane Ruth Acheng nono munnaffe Anifa Bangirana Kawoya eyazze mu general duties ekibadde mukyala Nabbanja naye buno yamukwasiza office olunaku olwajjo ate munnaffe Taiba Thomas eyazze mu chief whip omukyala Nankabirwa amukwasa kaggo whip kabeera kaggo bakulaze ensonga lwaki ba ministers 17 tebagenda maaso kuba birayiro byabwe abamu babadde mu quarantine. Mwe muli ne Honorable Rebecca Kadaga alitwala mwe muli Mary Goretti Kitutu Doctor mwe muli Miss Judith Nabakoba muli KK
Kiwanuka, muli Sam Chiptolis honorable, muli honorable Margaret Muhanga, muli honorable Dr. Monica Musenero, Miss Mire Babalanda, muli Hilary Oneke honorable, muli ne Miss Hudu Olelu, muli Mr. Muluri Mukasa, muli mune Mr. John Mulimba, ate kwe kuli ne tulimaje tulina maje bana abasinga bonna bali na contact tulimaje muna favorite nite yawandika naga nti yalina PCR ngene negative naye ate AD wabo mukozi yalina covid ne honorable Margaret Muhanga naye ategezeza nti driver we nti yalina contact ne mululi mukasa kubayita nabana tegena na mu appointments committee ngatawenzi wa covid-19 naye tembu Dr. Musenero ye yafirwa mama so yali taliwo kulaba nti yetaba mu ntegekezo okulayira ono ye bamugana buganyi munafe Alice Kaboyo ye she was rejected by minister ensonga zijja kwongera okwetegerezebwa wano bagambye abakugu balabudde ku kukyokwewa eddagala nga tunabakebera covid-19 abamu bagamba nti kasita abeera nga mu family mulimu omwazuliddwamu covid yatandikirawo naye medication bagambye si kituufu sooka okebere okakase ogenda okwejjanjaba nga okakasizza. Okay. Baga nti traders shun sleeping in markets over lack of mosquito nets. Nti abasuubuzi abasula mu butale baganye olw'okubanga tebalina butimba naye batuufu okusula mu katale eweerwa awo obutale obusinga tebuliiko na shelter. Tosobola lwambera nti oyagala. Nanti omusujja oyinza okutya covid ate omusujja nekola ki? Akati abugamba nti batuufu. Batuufu. Tebaba batuufu kibeera it is a case by case. Batuufu government yanguwe baweeki ebawa obutimba. Bagenda tandika ne osobola okudduka covid ate n'ofa ki? N'ofa omusujja. N'omuntu okusalawo okujja nsole mu mbeera eyo. Kitegeeza abeera. Actually covid tenaba kutuuka wadde na 0.0 y'abantu omusujja begwakatta. Omusujja gw'ensiri. Banafa bebasaka bagenda maaso kungubaga munafa ba director wa KY Yusuf Kiberu yafudde. Ndabako n'omulala abantu basatu musawa 15 zokka. Ndabako n'omulala wano George William Shakespeare Kalumba nti naye bambi y'omuka abakoze abantu abagundiivu ne Gideon Badagawa wa private sector foundation Uganda naye yagenze bwatyo mu mbeera eyo ya covid-19. Onagambye nti kabula katono awandike ekiraamo ng'ali ku kitanda olwa covid-19. Yani munaffe nembo nasebo Fred Kasozi abasima tuse covid balunyumya nga lutabalo lwenyini bobera wali ku kitanda mbe birowoozo mutwe banga biba biddukanga obola babasimantana olengera basomba katogo oli mu covid-19 oli mu ICU awo oba tola mu mbeera yonna yakubanga ova naye Katonda asaasidde abasinga ne bavaayo embaga eddagala lino lyabbiddwa flooding West Nile private clinics. Bagamba nti Gulu Hospital runs out of COVID drugs. Kisoboka. Nti eddwaliro ery'eggulu lirabika okubanga ebyobujjanjabi bikoze eki bikeeye ndabako vitamin D, vitamin C, azithromycin n'amalala bwe gatyo mbugaweddeyo eggulu. Ate munange eyo Gulu Hospital mbu esavinga districts eziwera oba 15 nacho elegu waliwo nawo n'abasinga bonna eziwera ndowooza eyo yeri ku border babadusa bonna aba South Sudan bonna amudati zonna ezo so hakatulabe ate observer ye awandise biki omutwe omukulu niye waloka katuni ko tayogeddeeko ate nga kakambwe nnyo kajje tukajjewo mangu tukajjewo mu bwangu kanuka kambwe soko kwa kalachi katuni je tulaba ko kogera ko oxygen nenge ekyuma ekiri awo kyennyini ATM yeri wawo yennyini yewanda sente ATM omugwayo kwa kuwanda ka sente ebe wanda wano oli oxygen naye baje okuba nti ICU bagitumye intensive cash unit ukitegede fuse ka sente kafuse ka sente bakulaga nti kitukulaga nti atayina sente oxygen omuna naye nga olupira lugenze mu ATM nti ekyangwe ennyo
ekyangwe nnyo kugenda ne ka ATM machine bubanga wagenda mu ICU eya kuno ogende ne ka ATM machine kakubeere wano kumpi okitegeera. Era wano nakubuuza nti do we pull the plug or you have with you another card? We could try. Kitegeeza nti kakadi aka ATM kalabika kaweddeko. Kati abuuza mukyala laga tujijjeko ku nnyindo abuuza mukyala ono azze okujjanjaba omulwadde amugamba nti okyalinayo kaadi empya oba tumuggyeko ku oxygen twakujjako oxygen tegeeza oba oze kufa. Observer wuno agambye nti what went wrong with ICU units twogerako mu katuni wali kiki ekyadobonkana mu bifo ebyo ebijjanjaba abalwadde abayi bakulaze wano omulwadde omuyi nga babuuza kiki bamukolako analysis wano naye nga emboozi mpanvu bakulaga biki ICU byagulibwa ensimbi ezaali ziteekeddwamu ziweereddwa ekitongole eky'ebyobulamu okulaba nga batereza ICU ako guwedde naye bwe byatuukira tibyatuuka ne January February nga tebinaba nakukola ebintu tebinakutuuka. Ate wano bakulaga nti mwami Mpuuga oba Leader of Opposition akulembera oluvuganya government ambye nti lockdowns can't end COVID-19 nti omuggalo sigwe gujja okumalawo ekirwadde ekya COVID-19 n'ebyo biteekeddwa okugenderako okulabika nti tusimatuka ekirwadde ekyo ekya COVID-19. Katulabe ate munnaffe Mzee Wilson Tamale kyatugamba akadde kano akamero kamanya ekidduka kyo bwe tunadda tujja kwegatta ku luguudo tulabe n'ensonga endala naye katono nnyo katulabe Wilson Tamale tugamba nkyayaleero.